kwaniriza nnyo mu kitundu kino ekyagabutikidde mu kaweefube w'okulaba ng'ebibira bya gavumenti tebisaanyizibwawo waliwo ebitongole ebiwanakyewa okuli European Union, Uganda Biodiversity Fund ne World Conservation Fund biwadde ekitongole ki National Forestry Authority NFM bufunze tekinologiya owa SMART agenda okubayambako okulondoola ebibira. Uganda y'emu ku mawanga agalozeza ku kizibu ky'enkyukakyuka mu mbeera y'obudde nga kino abakugu mu by'obutonde bakitadde kusaanyaawo obutonde bw'ensi naddala okutema ebibira. Uganda erina ebibira ebyatongozebwa 506 mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga bino byonna biri ku bugazi bwayiika obukadde 3 wabula bwe twogerera ng'ebitundu 13 ku buli 100 eby'ebibira bisaanyiziddwawo naddala mu bitundu omuli ababundabunda nga bano okusinga babitema okufuna enku okuzimba ensisira mwe babeera n'okwokya amanda. Kati ekitongole ekivunaanyizibwa ku kukuuma n'okulabirira ebibira mu ggwanga ki National Forestry Authority NFM bufunze kigezezaako okutaasa ebibira bino wabula kisanze okusoomozebwa olw'ensimbi entono ebikozesebwa ebyekkekwa n'omuwendo gw'abakozi omutono. Mu ngeri y'okutaasa ebibira ebitongole bya nakyewa omuli ki World Conservation Society, European Union ne Uganda Biodiversity nga bayita mu programu eya Restoring and Conserving Degraded Ecosystems bawaayo ebyuma ebya tekinologiya ow'omulembe ebiyitibwa Smart Tools Application okulondoola ebibira. Tekinologiya ono asoose kugezesebwa mu bibira 8 ebisangibwa mu West Nile nga kuliko Koboko, Yumbe, Maracha ne Madiokolo. Milton Nyeko akulira ebibira mu West Nile annyonnyodde nti ekizibu eky'okusaanyaawo ebibira kyakosa nnyo ekitundu kino olw'omuwendo gw'ababundabunda omunene okuva e South Sudan. Our landscape as we speak now is vulnerable due to the influx of refugees from South Sudan, because the demand for wood products has increased, and also other livelihood requirements, for example in terms of food security. Ayongerako nti mu kiseera kino ebitundu 12 ku buli 100 ku bibira mu kitundu kino bye byasaanyizibwawo yadde ng'omulimu ogw'okubizaawo nagwo gugenda mu maaso. We want to really take this opportunity to appreciate WCS for extending this kind of support to NFA, because they are not only doing the SMART, they have also extended support in the area of restoration planting in Mount Kay. And we have got a total of 282 hectares, which is being restored with support from WCS. Akule Patrick atwala ebibira mu district y'e Yumbe ne John Bosco Mururi avunaanyizibwa ku kibira kya Ozubu Central Forest Reserve nga kino kisangibwa Koboko balaze engeri gye bakozesezaamu tekinologiya yono. When you click start patrol, it will pick the point, the GPS coordinates where you are standing. If you clicked on the mandate, it will bring several mandates there. Is it a follow-up? Is it a routine patrol? Is it a spot check? Because before SMART, we would just come, move, roam, meander around and even go back without even having this tree seen. But with the SMART, you can specify knowing there this and this and this observation. Ekibira kya Ozubo kiwezaako obunene bwa yiikalo 16 802 nga kino kye kimu ku bibira ebyali bisaanyiziddwawo ababundabunda abakisengamu kyokka oluvannyuma lw'okudda ewaabwe bagezezaako okukizaawo. Once we see these irrigators are continuing, we are doing law enforcement, but the irrigators are not reducing, we engage the LOCs. We go to LOC 1 and LOC 2. Because forest management is not only for NFA. Abatuuze abakiriraanye kati baweebwa olukusa okutyabamu enku kola kino mu nnaku 2 zokka mu weeki. We guide them on how to do it, and we show them the whatever complications of continuous depletion of these trees in this forest. Akulira Uganda Biodiversity Fund Ivan Amangaruhanga atangaziza ku bigendererwa mu kukuuma obutonde. Amataba mugalaba n'ebirala ebibira biweddewo. So entobazi zigenda nenge sente zigenda mu project ezisobola otuyamba okuzaako bino ebintu oba okulemesa obimalawo sente teziriiwo tezirabika. So kati UBF netondebwawo mu mwaka gwa 2016
okugezaako okuyambako ekintu kino. Asabye gavumenti okussa amaanyi mu kukwasisa amateeka agaziyiza abasaanyaawo obutonde. Tugezaako okukutira gavumenti okukola ki through ekibayita policy influence okulaba nti amateeka ge tulina the whole regulatory framework oba policies laws regulations naki nti baziteeka mu nkola kuba tulina bingi. Adrian Bwani Kabali yakusakidde eggulire lino.